Abalonji mpaniza nnyo ku YouTube channel ya Life Experience Uganda nange mwana washa na vanda matova nange mwasibye mutya muli mutya kansibeneti muli bulungi nnyo nnyini ddala ate nga basama alaikum wa rahmatullahi wa barakatu munnange tubadde tuyitaayita eyali omuyimbi wammwe Fereri Singa amanyikiddwa nga Ragga yayimba ani ajirina jialifani ajina eyaffe bamama gojina Ragga gojina omukulu ono munnange nga kigambibwa mbu yadduka mu ggwanga Uganda abayimbi bonna beesombodde bagenze ebweru kikikyo munnange ng'agenda omukulu ono bw'agenda ati mujjukira biri ebyamamaye mbuno yali musawo Muganda simanyi akuŋŋaanya abaana simanyi abakola atya omukulu ono anti yagenda muddugavu mukwano yagambye nedda mwe bamaada temujja kunsinga bweru omukulu nga tagwa mu kizigo Ragga nga teyeyerusa Ragga nga takwata kakebe ka Carolite takeeyira munange yayeruka ssaawa zino we twogerera Ragga avuganya ne Beyonce obweru munange wuuyo mumulengeraawo mwana mulenzi yagudde mu kiyigo mu kiyigo kyekinaabiro kyekizigo yakisalidde mu buserezi yakigudde mu omuyimbi yatuyimbiranga naye basajja mwe lwaki mweswaza okutuuka ku ekyo omuyimbi w'eggwanga n'ogwa mu kizigo n'oyeruka naye bamaama lususu lwaki mwonoona batabanyi ba Falaawo omuntu yali ku kalaye bagamba black as beauty kwegamba mwe temuli proud n'obuddugavu wamwe munnange omusajja wuyo Ragga yeekuuse ekiziga akinaabira ddala akigwiramu ddala wuuyo akikomba bukombi kwegamba ayina ak'okumakya ak'omumusana aka evening kwenda obulabi bwaffe omulungi nkugamba tuulakalira ate munnange laba Ragga yakikoze atya yakoze atya anko naye nga basajja mwe mukyuse muve ku kizigo ekizigo mukirekere bamaada bane mutuleke mu kizigo ffe twekuuta omuzigo gwaffe gututuuke bulungi naye basajja mwe lwaki mutuswaza bane muje baleko kansubire muli bulungi mbadde wano nga neewuunaganya nabadde okwo ku TikTok ndaba abantu simanyi bed spaces e Dubai olemwa era neŋŋamba laba nno bano akanyampya jjula mbu gyonna mikka ojojjeko mu bed spaces y'Omwamerika okakasensi ova ku kipakasi abasinga wana nti bw'oba wakajja oba okola mu biyumba eyo kwetikka migugu ku parkinga nsawo oba ku parkinga ngatto picking and parking ozijira wali bw'ogira bw'oparkinga ovaayo okoyo oyagala kwebaka bed spaces wano oli awasizaamu omukazi oli ali ne girlfriend we obudde bw'otuukiddemu bwe baagala okunyumizaamu akaboozi tebakunyega omala kwesonzeka buliri ng'otandika okuwulira namunjolo wezitandika ovuga Maria Salume emirembe gikuggwako wekka n'ofuluma wabweru wannyogoga okitegeera ekyo ng'okizizza wali bagula ebyokulya mu bed spaces wano mubamu anti abantu nga 6 olumu 7 oli buli kyakulya kyakiwandiikako erinnya lye Aisha Juma Kayima Kayizi Katongole Lumbuye Nakangubi oli ebyokulya bya bimakinga kali gwe kakutando jjo bikwateko yate nabeeranga yafumbya amatooke bafumbya amatooke ataddemu ekinyeebwa oba ekyennyanja era container mwababiteresa wandikaka ekigambo ekikutiisiza ddala bikwatako bino ebyange ebyokulya nabiwanzeemu amalusu ebyokulya byange nabiwanzeemu eddusu kakati bw'era noga sijja kukwatako oli ne toilet paper bw'aba agikozesezzaako buli wayuza bw'ati wakomye ng'alambawo Aisha 1 Aisha 2 Aisha 3 Aisha 4 jukira ennyama ya wano bagitundira mu slices oli oluleko slices 2 nga zisigaddemu oba nnyanga awandiikako 4 lefty kano jjo bikwateko abe Dubai mutuukangako wano okakase bed space kyeki kanve wano bannange muje baleko kansubire muli bulungi mwe basekadama bakuno abakyala babadde bantumye nti nno bajja ewammwe nga zokkulabako najja yambadde bulungi ataddemu n'akapale k'ak'omunda ke bayita kandaweeba ke bayita kannika ne bwe tumala okwegadanga
oba okukola emikolo gyammwe egy'amaliya saaluni oba maliza bati banoonya obupale bwabwe bagende banoonya obupale tebabulaba mulya bulye oba mubutwala ku ndagu ate bwe kigwa wadde Boston oli anoonya akapale kak'omunda ayambala agende shifuti emulinzi obudde buweddeyo anoonya akakwale takalaba nti mulya bulye mutwala baloga oba baawo batuma